Kwaniriza mukwano gwange ampuliriza tugendera ddala mu maaso n'olugero lwa Gulumayaguzza. Tugenda ku muko gw'e11 ogugamba nti Magambo akwatibwa. Omuko guno eno gweyungira ddala ku muko gw'omwenda kubanga mu muko gw'e10 omuwandiisi yali atuzzaayo emabega ku biki ebyatuukawo eno nga Lonsa amaze okuttibwa nga Magambo ne Ziwambaza bali mu katawuni k'e Kabaale. Okuva emboozi eno we natandika okugisoma mbadde neebuuza ekintu kimu. Abantu nga Ziwambaza mu dduniya muno mwebali? Kale ekyo tukizza ebbali. Wali ofunyeko omuntu mu bulamu bwo n'akuyirawo omubiri nga mu butuufu talina bw'akuyita? Oba wali oyiriddewo omuntu omubiri nga mu butuufu tolina bw'omuyita, tolina kigendererwa kya kikolwa ky'obeera omukoledde? Nze okusinziira ku experiences zange nzikiriza abantu abo mwebali lwakuba nze ku bye bankoledde simanyi oba waliwo alina obuvumu ng'obwa Ziwambaza. Tugende mu maaso n'olugero. Bwe baatuuka mu luguudo olunene nga n'enju ya Wakka bagirese emabega akabanga akawerako, Ziwambaza kwe kugamba Magambo nti kanneekooneko katono mu tawuni nkusange. Magambo yamubuuza nti ate ogenda kukola ki mu tawuni? Ziwambaza n'addamu nti wali omukwano gwange mutunzi wa kyalaani, mbadde njagala ndabe oba asobola okumpola siringi 150 ezibula ku za Wakka z'asaba. Magambo yaddamu nti naye olowooza Wakka ono anajja taatuweta ekikuubo? Ko Ziwambaza nti nsuubira ajja kujja, okujjako mpozzi nga bye wayogedde byamunyiizizza nnyo. Jangu tugende ffembi mu tawuni oba oyagala. Ko Magambo nti nkweta, gwengwa ku basirikale kanjira ntambula eno ebbali. Bwe nnaagera obudde ne ngenda ku muwafu gy'onoonsanga. Ziwambaza kwe kuddamu nti kaale nange mu tawuni kanyanguweyo, essaawa 12:30 zinaaba tezinnaluma nga nkutuuse. Teweebulankanya nno, nkusanga ku muwafu. Baayawukana, Ziwambaza n'akwata eriraga mu tawuni ate ye Magambo n'atambulatambula ate ku biseera nga n'essaawa endagaanye bw'etuuka. Bwe yagera obudde nga bunaatera okutuuka n'agenda ku muwafu Wakka we yali abalagaanyizza okubasisinkana. Wakka yali tannatuuka nga ne Ziwambaza tamukubako kyamulubaale, n'agamba munda ye nti bano nga baluddeyo. Ne Ziwambaza yagambye nti mu tawuni ajja kubandaalayo, munne tamulabye oba ensimbi ze zibuze. Aba akyewuunaganya atyo yekka yagenda okulaba nga tereri busa abasajja babiri abagoggoofu obulungi baali bajja batambula mpola nga badda gy'ali. Magambo yeebuuza mu mutima gwe nti bano bali ku mirembe gyabwe nnyini tebafaayo oba nno balaga wa? Aba tanneddamu omusajja omu ku bo n'asobolayo akabasitoola mu nsawo y'ekkooti ye n'akasonga mu Magambo nga bamugamba nti tuli basirikale era ku ssaawa eno oli mukwate olw'okutemula mukama wo erisanga Lonsa. Baali basirikale ba poliisi. Magambo yayagala okumasukayo ekyomusubi naye okutemya n'okuzibula ng'omusirikale owookubiri amubase era amangu ago n'amussaako ebinnyogoga nga bw'amukiina nti kale dduka tulabe bw'onootusinza embiro n'essasi nalyo onoolireka. Abasirikale baamuwalaawala okumutuusa mu mmotoka yaabwe gye baali baleseeyo mu maaso. Magambo baamutuuza mu muto ogw'emabega n'omusirikale omu, omulala n'avuga. Baavuga ate ne badda ne bayita ku muwafu. Olwo ne boolekera ekitebe kya poliisi. Baali kye bajje bayise omuwafu ne basanga Ziwambaza nga yeesikadde eri omuwafu. Saagenti Mbogo yakyuka n'atunuulira Magambo n'amubuuza nti ki ekyakutuusa awo? Ko Magambo nti okutuuka wa?
Saajenti Mbogo n'addamu nti okutta mukama wo. Ko Magambo nti nze sittanga mukama wange. Saajenti Mbogo yamulumiriza nti wamutta, tukimanyi bulungi. Magambo teyamuddamu kigambo. Bwe baatuuka ku poliisi, Magambo ne bamuyingiza akaduukulu ne bamusibiramu ne bamugamba nti agira abeera omwo. Akasenge mwe baasibira Magambo kaali kafunda nnyo. Omuntu mw'atasobola kwebaka nga yeegolodde. Tekwali kadirisa okuggyako mpozzi akamooli akanyiikuuli kamu akaali waggulu ennyo nga kasolya. Oluggi lwali lwa kyuma. Mu kasonda akamu mwe mwali akalobo omweyambirwanga. Akasenge konna kaali kakyuma ekivundu. Okwo nga kw'otadde enkukunyi n'ebiku ebyali biteevuunya obuteevuunya buli wantu. Magambo yayimirira okumala ekiseera. Bwe yakoowa n'asitama. Oluvannyuma lw'essaawa ng'emu, Saajenti Mbogo yaggulawo n'asanga Magambo ng'asitamye akutte ku ttama. Yenna munakuwavu, yamugamba amugoberere ne Magambo n'amugoberera ne bagenda mu woofiisi ye. Saajenti Mbogo yagamba Magambo nti mbuulira ekyakutemuza mukama wo. Magambo yakoteka omutwe era teyamuddamu. Saajenti Mbogo n'amubogolera nti ntunuulira. Magambo yabbulula amaaso ge nga byalowooza mu kiseera ekyo bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Yali atidde nnyo nga n'ekyokuddamu takiraba. Saajenti Mbogo yamuddamu nti mbuulira, mukama wo wamuttira ki? Magambo yamuddamu nti nze simuttanga. Ko Saajenti Mbogo nti ogugubye. Saajenti Mbogo yasituka n'akulebya Magambo n'amuzza mu kaduukulu n'asibawo. Magambo yasitama wansi naye aba yakasitama bw'ati wansi ate oluggi lw'akaduukulu ne lubandulwawo. Omusirikale omulala yali yeegolodde bwantoobo mu mulyango. Yalagira Magambo nti ngoberera. Magambo yagoberera omusirikale ne bagenda mu kisenge omwali emmeeza n'entebe. Baatuula batunuliganye. Omusirikale kwe kugamba Magambo nti nze Kopolo Majanja, kulaba okyali mwana muto. Onkwasa ekisa okulaba ng'oli mu mitawaana egyenkanidde wano. Njagala ombuulira amazima nga tonkisa oba okunneekwekerera ndabe engeri gye nnyinza okukuyambamu okukuggya mu bunnya bw'olimu. Magambo owulidde? Simanyi oba otegeera akatyabaga k'olimu. Kopolo Majanja n'amubuuza nti kaakati mbuulira, mwali mwagalana ne mukama wo? Magambo yaddamu nga tamuka bulungi nti si nnyo. Kopolo kwe kumubuuza nti ye obaddewo ennaku zino ng'essatu oba ennya kasookedde mukama wo afa? Magambo yaddamu nti mbadde. Mu kaseera ako kennyini waaliwo eyakonkona ku luggi n'abajja ku kye baaliko. Magambo kaabula kate abutole nti abadde kabaale. Kopolo Majanja teyandireme kumubuuza ngeri gye yagendayo ate ng'ekyo kyali kiyinza okutyabira ziwamba zaakalimu obuwuka. Magambo yeekomako nga bw'agamba mutima gwe nti teekwa okwegendereza ennyo bye njogera. Kopolo yali agenze okulaba ali ku luggi. Yali afulumye ng'oluggi alulese muwogo. Magambo yali tawulira bulungi byogerwa ng'awulirako kimu. Kopolo yagamba munne nti mbadde mmuggyeemu omwasi, ng'atandise okumbuulirako munne nti kirungi mwongere omubuuze olabe. Magambo bwe yawulira atyo n'agamba nti bonna be bamu. Kano kabadde kakodyo kaabwe kakunsima mu bigambo. Kopolo Majanja yakomawo okuva ebweru n'abuuza Magambo nti kazi twakomyewa? Otyo wabadde ombuulira gy'obadde ennaku zino? Kazi wagambye nti obadde wa? Magambo yamuddamu nti sirina gye mbadde. Kopolo Majanja kwe kumukangukira nti leka kuleeta mutwe munene. Oba tewatta mukama wo? Lwaki toyagala kwogera gy'obadde? Ki ky'okweka? Tozannya nange. Nja kukolako okutuusa lw'onombuulira ekituufu. Magambo teyamunyega. Kopolo yabuuza Magambo ebibuuzo ebirala naye nga Magambo amutaddeko abiri tamunyega. Kopolo Majanja yalaba Magambo akonye ng'ekikongo kwe kukwata kibooko ye ey'envubu n'amuswanyula mu kibooko nga ziizo. Oluvannyuma n'amuwalaawala n'amutwala mu kasenge akalala n'amusibiramu. Akasenge ke yamusibiramu kaali kafunda
nga kali ke baamutuusizaamu, naye nga kano kanjaliddemu amazzi wansi. Bwe yakoowa okuyimirira n'asitama, era ekiro kyonna yasula asitamye nga talina wassa luba, era teyafuna kazzeeri mumwe ekiro ekyo. Ako akalobo k'empitambi akaali mu kiwome nako kaasula kamukyumira n'abula okufa ennaku. Empale ye yali enywedde amazzi nga kumpi yonna enyikidde ng'ezitowa, emutami abula na kugiggyamu. Enzikiza yali ekutte be poppoppo naye yali emulumira ddala, ensi yonna n'emubijjirira. N'awulira ennaku ey'ekitalo nga ne byalowooza tebikoma. Ye Kopolo Majanja bwe yamala okuswanjula Magambo kibooko n'okumusibira mu kiwome, n'addayo eri munne Saagenti Mbogo n'amugamba nti, Magambo abadde atandise okumbuulira ate yeefuukuludde n'akona. Muzizzaayo mu kaduukulu era ndagidde tebamuwako okulya kwonna, n'enkya bwe batyo. Ate nja kumukeereza ku kibooko tulabe era bw'ataayogere. Bagamba nti tobukuta kibe nga tekinnakenena ndusu, nsuubira amazzi g'agenda okusulamu, enjala ne kibooko tebireme kumutengula mutima n'ayogera. Ko Saagenti Mbogo nti, anti akyaluyita lwa mannyo weno, enkya ajja kubyogera. Mu kulaba kwange, Magambo ayinza okuba nga ye yattanga Lonsa, naye entabwe kwe yava gye siyinza kutegeera. Kopolo Majanja kwe kumusala ekirimi nti ye engatto z'ayambadde wazeetegerezza, zirina ebisinziro bye bimu ng'ebyo bye twasanga mu nju ya Lonsa, n'ebweru waayo n'obunene bwazo bwe bumu, ate nga n'obunene bw'amagambo bwebwo bwennyini bwe twali tuteebereza okuba obw'omuntu eyalinnya ebisinziro by'engatto mu kisaasi ky'enju ya Lonsa. Saagenti Mbogo yanyeenya omutwe ng'akkiriza, n'agamba nti ndowooza kati tuyinza okuba mu kkubo lyennyini ery'okuzuula omutemu. Essaawa zaali ziweze nga 4 ez'ekiro. Saagenti Mbogo yagamba munne nti, azina obulungi taba mu ddiiro, bwe tugira tudde eka. Kopolo Majanja nti tunnyuke, nange mpulira mpweddeyo, n'obudde bwadda. Omuko gwe 11 bwe gutyo bwe gugenze, kati tugenze ku muko gwa 12 okugamba nti Wakkaaluwa. Ziwambaza yagenda yeesikaatera asange banne nga bwe baali bateesezza. Yo essaawa endagaanye yali eyiseeko naye nga si nnyo, naye abaana atera okutuuka awali omufu n'alengera emmotoka gyefaananyiriza okuba eya poliisi ng'ejja Kapaalo. Bwe yali emuyitako n'alaba nga Magambo n'omusajja omulala ku mutto ogw'emabega. Ziwambaza emmotoka yagigobereza amaaso yeetegereze. Yandiba Magambo ddala. Abasirikale bandibanga bamuyodde. Yateebateba atera atuuke ku muwafu we baali balaganye okusinkana akakase. Yagenda okutuukawo nga kimyankuuye Mugabe. Wakka naye yali taliiwo. Wakkaaluwa. Tannatuuka butuusi oba agenze. Oba bw'alengedde abasirikale n'aduma. Tabanga yatuliddemu olukwe n'atemya ku basirikale nti ku ssaawa 12:30 tujja kubeera ku muwafu. Ziwambaza bwe yalindaalindako nga talaba n'afunyamu n'akwata eriraga ewa Wakka agende amubuuza akakase oba ddala yawendulidde Magambo abasirikale bamukwate. Mpozzi n'ekirala ng'akyayagala okusimaasima Wakka alabe oba asobola okumubuulira erinnya ly'omutemu. Ziwambaza bwe yatuukira ewa Wakka ng'obudde butandise okukunira. Oluggi lw'enju ya Wakka olw'omubwenyi lwali lusibe nga n'amadirisa nago masibe. Ziwambaza yakonkona ku luggi ng'eno bw'ayita nga teri kanyego. N'ayongera okukonkona n'amaanyi ng'era tewali amuddamu. Kyeyava yeetooloola n'adda emmanju n'akonkona ku luggi lw'emmanju ng'era tewali kanyego. Munda mu nju mwali temuli kamunyeenya nga mukutte ekizikiza. Ziwambaza yeewuunaganya yekka n'agamba nti kale oba Wakka mwali ng'asirise busirisi anaatuusa ekiseera n'afuluma
oba ali bweru era anadda alimbye nja kumukuuma. Yalaba akafo akalungi w'alabira eby'emiryango n'emmanju ne yeewogoma awo. Yakuumira eddakiika nga 40 aba ali awo nga teriri busa. Omuntu gw'atasobola kwetegereza bulungi olw'enzikiza eyali ekutte naye ng'ali mu kigero ng'eky'amagambo yajja atambuza maanyi ng'akuba emisinde ka ka ka. Yeetooloola enju n'adda emmanju. Bwe yatuuka ku luggi lw'emmanju n'akonkona. Yakonkona emirundi 2. Yakonkona emirundi 2. Ko ko n'asiriikiriramu ko. Ko ko n'asiriikiriramu ko. Ko ko n'alekeraawo. Waayita akaseera mpaawe kaaga Wakka n'amuggulirawo. Ziwambaza yeewuunya nnyo n'agamba nti nga ndyokanga n'enkuuma eyo enkonkona yaabwe. Oli bw'akonkona engeri endala nga Wakka ategeera nti oyo mulabe era oyo taggulirwawo. Era kyeyava tanzigulirawo bwe nakonkona so nga Wakka yali mu nju. Kati njize omugenyi bwe yayingira oluggi baaluzzaawo. Oboolyawo n'okulusiba ne balusiba. Ziwambaza naye yayanguwa mangu n'agenda ku luggi n'alulumika. Yali tawulira bulungi ku luggi we yali ng'awulira kavuuvuumu kokka. Kyeyava adda ku kadirisa nawe era nga tawulira bulungi kyokka ng'awuliramu ebigambo ebimu. Yawulirayo tofaayo, neesiga kugambye nti mukwate. Poliisi nkunoonyezza, tewali ayinza kumanya, neesiga mpa nno ekyange. Kale enkya tofaayo okuwonga kaŋŋende. Ziwambaza bwe yawulira ng'omugenyi wa Wakka asiibula n'adda mangu mu kafo ke n'asirika. Wakka yaggulawo katono oluggi ne munne n'afuluma. Ate n'aluzzaawo mangu era munne teyamuwerekera. Omuntu ono Ziwambaza yamweraliikiriza nnyo ku mulundi guno. Yali muvubuka nga wa myaka nga 20. Bwe yamalako oluggya n'adda ku mukono ogwa kkono n'aggwerayo. Waayitawo akabanga katono Ziwambaza n'awulira akapikipiki nga kapalala erudda eyo omulenzi gye yali alaze. Ziwambaza yeebuuza mu mutima gwe nti Wakka ono anaaba atya? Lwaki bwe nakonkonye ku luggi yagaanye okuggulawo n'akonera mu nju ng'ataliimu? Kiki kye yeekengera? Ye lwaki ali mu nzikiza? Tayagala abantu bamanye nti mwali nandiki? Wakka ono n'omugenyi we banaabaamu engeri. Balina ekintu kye bakukusa bombi, teekwa okukizuula. Teekwa okumubuuza ekibakukusa n'omuvubuka oyo n'okumubuuza oba ye yawendulidde magamba abasirikale bamukwate. Kannindeko katono ndyoke ŋŋende nkonkone ku luggi ng'omuvubuka oli bw'akonkonye. Analowooza nti yakomyewo taleme kuggulawo. Olunaggulawo bw'ati ng'enjunja ensogga anaagenda okumanya nga ndi munda. Era bwe yakola yalinda ne waayitawo eddakiika nga 10 n'agenda ku luggi lw'emmanju n'akonkona mu ngeri y'emu ddala ng'omuvubuka oli yali yaakagenda gye yali akonkonye. Waayitawo akaseera katono Wakka n'aggulawo. Olwaggulawo bw'ati Ziwambaza oluggi n'aluwagika engatto okutemya n'okuzibula ng'ali munda mu nju. Wakka yali agezaako okumutangira aleme okuyingira. Ziwambaza n'amusindika n'agwa eri n'ayingira. Wakka yakyuka n'abuuza mu ddoboozi ekkangufu nti ani akukkiriza okuyingira mu nju yange? Fuluma mangu! Ziwambaza yamukwata n'amaanyi emikono gyombi nga bw'amugamba akoleeze mangu ettaala boogeremu. Wakka yali akangaza nti tajja kugikoleeza. Ziwambaza n'atandika okumunyoola emikono. Ekyavaamu Wakka n'awanjaga nti ndeka ssebo, lekeraawo kangikoleeze.
Bagenda bombi mu ddiiro n'akoleza akatadooba ne batuula ku bumwasajjute nga bagasimbaganye. Ziwambaza yamugamba nti kati njagala ombuulire amazima. Gwe wawendulidde Magamba abasirikale bajje bamukwate? Wakkaya anyeenya omutwe n'addamu nti nedda, si nze. Ziwambaza n'amukemekkereza nti okakasiza ddala si ggwe? Ko Wakka nti si nze. Ziwambaza yasituka mangu n'amukwata emikono n'aginyoola okugiza gye gitaliira ntungo nga bamugamba nti leka kunnimba Wakka, mbuulira lwaki wazigiridde abasirikale Magamba waali. Lwa nsimbi nno ziri ze baasuubiza mu kirango kye baayisa. Bwe yali amaliriza ekibuuzo n'ayongera okumunyoola. Wakka yawanjaga nti awu, ayi, wammenye omukono. Omukono gwange. Ko Ziwambaza nti okukuta mala kuddamu bye nkubuuzizza ate nga tonnimba. N'ayongera okunyoola omukono. Wakka yaddamu nti tebalina kye bampadde, n'asirika. Talina kye yayongerako. Ko Ziwambaza nti tebalina kye bakuwadde, ekitegeeza nti gwe wamuwendulidde naye bo ne bakutebuka, kookitegeere. Wakka teyaddamu kigambo kyonna. Ziwambaza yamubuuza ekirala nti ani gw'obadde oyogera naye? Wakka kwe kwekaza nti ddi. Nga tamanyi nti gwe yabadde ayogera naye Ziwambaza yamulabye. Ko Ziwambaza nti eddakiika nga 10 eziyise. Wakka yamuddamu nti badde njogera nzekka. Ko Ziwambaza nti nedda tonnimba, obadde oyogera n'omuvubuka abadde ani? Wakka yakona. Ziwambaza yamukanulira amaaso n'akangula ne ku ddoboozi nti ogaanye, tombuulire. Era Wakka teyamunyega. Ziwambaza yamugamba nti nze nga bwe ndaba mu embiriri gwe n'omuvubuka oyo mulina ekintu kye mukukuta nakyo. Gwe lwaki omuvubuka oyo yandikukyalidde ekiro? Ye gwe lwaki wandibadde mu kizikiza gy'oli nga tayagala abantu bamanye nti mw'oli mu nju? Wayogedde ku ky'okumuwonya. Kiki kye wamuwonyezza? Wayogedde ku ky'omuntu abasirikale gwe baakutte? Oba kira totegeeza magambo, wabadde otegeeza ani? Ye ensimbi kira omusaba zaaki? Si lwakubanga wendulidde Magamba abasirikale ne bamukwata. Bwe kiba kityo, lwaki omuntu oyo yandyagadde Magamba akwatibwe? Watweka okubaawo ensonga, nnimbye. Wakka anyeenya omutwe gwe n'agamba nti nedda, ensonga sigimanyi. Ko Ziwambaza nti oba togimanyi, nze nsobola okugiteebereza. Mu kulowooza kwange oyo eyagguliridde obulira abasirikale Magamba waali bamukwate yandibanga ye yatemula ngalo nsa. Omuntu oyo mumbuulire erinnya lye. Wakka yatunuulira Ziwambaza n'amugamba nti olina ky'otamanyi oba ky'otategeera. Nze okubuulira omuntu yenna ekintu ky'omunda oba ekyekyamanga ekyo amala kumpa nsimbi. Naye sibikkulira bwereere byama byange. Naawe oba oyagala nkubuulire ebisinga ku ebyo bye nakubuulidde, olina okukwata mu nsawo n'obaako ky'ovaako awatali ekyo byerabire. Ziwambaza yagalula omukono amubwaguliza oluyi. Wakka n'amulabula nti tonkuba. Bw'ogeza n'onkubako ne bye mbadde ngenda okukubuulira onooba bifuuye mu ng'ombe. Ziwambaza yassa omukono gwe n'amugamba nti omululu gw'ensimbi gw'olina guyinza n'okukutunza omwana wo oba nnyoko, kale mbuulira oyagala ensimbi mmeka? Wakka yamuddamu nti luli kira tukkiriziganyizza siringi 2 ate ebintu ne bigootaana. Wampaddeko siringi 5 ne wasigala siringi 15. Kati ndowooza mala ganzijulize 2 ezo zinaamala. Anti n'omuganda agamba nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Ziwambaza yabala ensimbi n'azikwasa Wakka n'amugamba nti aha, kale ziizo, tandika okumbuulira. Mbuulira erinnya ly'omuntu eyakkuliridde owendulire Magamba abasirikale. Wakka mu kiseera ekyo yali akyabala ensimbi ze baali bamuwadde nga yenna amegeredde. Essanyu ly'alina lya mwokye wa gonja, teyaddamu mangu. Bwe yamala okuzibala
n'azisonseka mu kimeeme ky'ekkanzu ye, n'asiba eppeesa eryo ku mumiro ne yettaanya bulungi. Bwe yamala kwe kugamba Ziwambaza nti, "Ononsonyiwa siyinza kukubuulira linnya lye." Ko Ziwambaza mu ddoboozi ekkangufu ennyo nti, "Ogambye otya?" Wakkapa kwe kuddamu nti, "Lindako nja kukunnyonnyola. Siyinza kukubuulira linnya lye kuba sirimanyi, naye nnyinza okukubuulira ebintu nga 2." Ziwambaza yabuuza nti, "Bye biriwo ebyo?" Wakkapa yaddamu nti, "Okusookera ddala byonna bye nakubuulidde bituufu." Ziwambaza yabuuza nti, "Biki ebyo bye wambuulidde?" Wakkapa kwe kuddamu nti, "Nabagambye nga Lonza teyattibwa mubbi wabula omuntu eyali amumanyi endya n'ensula era omuntu oyo muvubuka." Ziwambaza yabuuza nti, "Ate ekirala ki?" Ko Wakkapa nti, "Byo byokka. Singa ogenda ku Kyondo Agriculture College n'ogezaako okubuuliriza ojja kumanya ebisingawo." Ko Ziwambaza kwe kumugamba nti, "Leka kumbuzaabuza, ate Kyondo Agriculture College ejja etya mu by'okutemulwa kwa Ngalonsa?" Ko Wakkapa nti, "Elisa Ngalonsa yali musomesa mu ssomero eryo." Ziwambaza yasituka ku ntebe n'agamba nti, "Kale, kantuukeyo naye si kwesiga. Ne by'ombuulidde byonna biyinza okuba eby'obulimba. Kati oyinza okuba ng'onsiba kantuntunu ku maaso nveewo okole ebirala. Kye nja okukola nja kukusiba oleme kudduka nga ngenze ku ssomero, bwe nadda ne nkusumulula." Awo ku bbali waaliwo omuguwa. Ziwambaza yagukwata n'asiba Wakkapa amagulu n'emikono n'agisibira emabega, n'azzaawo oluggi lwa wakati n'afuluma emmanju. Yadduka za mbwa okutuuka ku loole ye we yali agirese n'avuga ng'ayolekedde Kyondo Agriculture College. Yagenda Kapaalo atera atuuke n'okudda nga Wakkapa tannafuna magezi geesumulula. Omuko gwe-12 we gutyo we gugenze, tugenda ku muko gwa 13 ogamba nti ku ssomero lya Agriculture. Weebale kuwuliriza, nkusuubiza sigenda kulwawo kuleeta emiko 2 egisembayo. Weebale kunyumira olulimi Luganda. Emiko egisookera ddala ku katabo kaffe